Amagye gakulembeddwamu minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Oboth akulira ebyobufuzi mu UPDF Major General Henry Masco ow'ebyamateeka Moses Wandela saako omwogezi Brigadier General Felix Kraije ng'ekibaleese kwe kunnyonnyola akakiiko ka Paalamenti ak'eddembe ly'obuntu wajje bajja olukusa okutulugunya abantu ababa bateeberezebwa okuba abazzi b'emisango okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye saako ensonga endala bannansi ze bazze beemulugunya wadde nga waliwo abantu abazze balumiriza amagye okubatulugunya n'okusinga ekitongole kyabwe ekikesi kisseemwayi amagye gewakanye eby'okutulugunya abantu era okusinziira ku mwogezi waago Brigadier General Felix Kraije abantu abazze balaga eggwanga ebiwundu bakozesa tekinologiya aliwo n'ekigendererwa eky'okusiiga amagye ekifaananyi ekibi. Ennaku zino waliwo kye bayita tekinologiya abantu balina okusiiga langi nti miggo kyabyabufuzi kati okwagala nnyo okuteeka ebbala ebbi ku kitongole kya gavumenti ekyamaanyi nga UPDF. Mwe najjukira ensonga y'omukazi oli simanyi Alexandrios gwe twali tutamanyi na kumanya obadda yamukube ekyo simanyi naye ng'ewaffe tetubeerangako naye. Kyokka ono ababaka n'okusinga aba National Unity Platform ekibiina ekisinza okulumiriza amagye okubatulugunya mu mulembe guno bamutabukidde era baagala amagye ga UPDF gakomye okudaalira bannayuganda abatulugunyiziddwa bakole ekisoboka okubayamba okufuna obwenkanya. Tumanya amaanyi mugalina emmundu muzirina naye ze emmundu ffe tuzigula ezo emiggo gye mukubisa abantu ffe tugigula ezo uniform ze muwambadde ffe tuzigula naye ze emmotoka ze mugiddemu ku Parliament ffe tuzigula n'abaana bamwe basomera ku ssente zaffe tukooye okuddaawo ne babalaata ne babayita ne babalaata embuto bazitakulira eri. Kyekizibu ky'okugatta emirimu buli w'ogatta emirimu n'oddira omulimu ogulina okukolebwa poliisi n'otandika okuguleetamu amagye lwaki era tobeewuunya nti oba najjanga wano bo bajja kugaa tebabitegeera mu butuufu era nze nja kufuna obudde mbatwale ne ku kamera zaabwe ze bagamba nti tebabitegeera beetegereza ekikolebwa abo balyoke batugamba era ffe tugattagatta ne kamera za poliisi ffe tugattagatta. Naye kye baleka wabweru kye bagenda okusanga bwe banaaleka embeera embi nabo bagenda gisanga tukimanyi bonna batambula ne kyapati zaabwe so bandibadde bantu balambulukufu mu bintu ebinyiga eggwanga ne bayimirira naffe kubanga bamala okujja mu uniform badda muffe kubeera muffe mwe bava. Amagye era geganye okubaako ne kyegamanyi ku bifo by'ekyama biyite safe houses bye bazze bagalumiriza okukozesa nga batulugunya abantu baagala Paalamenti ebayambeko okuŋŋaanya obujulizi okuva mu bannayuganda bwe kubaako amanyiwa safe houses gye ziri. Waliwo abantu abeerimbika mu mirimu. Olunaku lwajjo walabye abasajja bana ng'omu ayina n'ennyota za meja beeyita baki ba UPDF ng'ate tebali so kiba kirungi bwe tufuna amawulire nti wano waliwo ekitali kituufu nde tukirondoola so kijja tuyamba. Minisita bw'ogamba nga nti mu Uganda safe houses ffe ababaka ba Paalamenti ate ffe ababa bazinoonyerezaako tukubulire gye ziri kubanga abantu bazze bakaaba bazze bayogera ku nsonga zino eza safe houses naye gwe okujja obuzina ogamba we don't operate safe houses temumanyi gye ziri. Ekitebe ky'amagye ekikesi kisseemwayi enkambi y'amagye emakindye n'enkambi endala nazo zizze zisongerwamu olunwe ng'ebifo awatulugunyizibwa bannayuganda kyokka UPDF esabye Paalamenti etuukeko mu bifo bino okuggyawo ekifaananyi ekibi ekizze kisigibwa amagye g'eggwanga. Ensonga y'okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye nakwo kukyali kusoomoozebwa kunene era abalwanira eddembe ly'obuntu bazze baddukira mu mbuga z'amateeka okukiwakanya kyokka amagye gagamba nti abantu ba bulijjo bonna be bazze bavunaanira mu kkooti tebabavunaanye mu bukyamu. Ekyokusonga olunwe n'ekyamazima amatuufu ku ground biri ebintu ebyo bibiri. Ffe tulowooza nti ekyokusonga enno oluusi kibaamu n'ebyobufuzi oba okwekubiira. Ffe tetuvunaana wa byabufuzi tetuyina mandeeti eyo wabula bw'oba weerimbisa emirimu gyaffe oba oyambye omusirikale okukola okumenya amateeka then weesanga mu kkooti y'amagye. Mukimanyi bulungi nga bye babavunaana tebiri nayo babambaza obukofiira wa people power ne babakuba ebifaananyi ate ne babiteekayo nti babambadde ebintu by'amagye ng'ate ne mu UPDF Act kiragibwa bulungi biki ebyo eby'amagye n'ebitali by'amagye. Sessanga batte BBS Telefayina Ageesigika.